amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo amiina kwano gwange omulungi yali ku 3ABN amazima agatajunguddwa. Tukwebaza kubanga otambula naffe ate mwatu tukwaniza mu programu eno lesson week eno buli Friday akawungeezi ssaawa ziba 2 paka 3 kwaniriza sabbiiti awo atuli mu kwetegereza ebigambo bya lesson bwebadde bitambula era mwatu weebali kubangubira naffe bulijjo mu lesson yaffe. Tuyigira ku bigere bya Kristo. Yonasaani Matovu ndi musajja Munnagomba naye ng'ate ndi muweereza wali ku kanisa Najeera mu Luzira district. Babuuzaako abannaluzira bannanajeera mukadde wange Musana Patrick, Shaba Godfrey, mwana wange mukadde wange Hilary, basebo mbatumiddeko abakadde baffe mwebale nnyo mwebali ddala obuweereza obwo ne mukadde Kalule ali awo kungu. Sebo muganda nsanyuse nnyo okulaba. Waaw sebo nange nsanyuse okukusinkana. Bannange ndi wano ne mutabani wange mazima Kyewalyanga John, mwami Kyewalyanga John. Okuva ku SDA Church Kampala Central. Wasinziira okutendereza omutonzi n'okumulindirira. mazima Naye ak'enjawulo lesoni yaffe eno gye tulina mu lulimi Oluzungu abamu ate mu Luganda yagituteerayo. Kwegamba is the translator of our lesson. Kati nfunye omukisa gw'amaanyi tubeere ffenna ng'atunnyonnyola bulungi akawonvu n'akagga ku kiki ekintu kino kuba bw'oba okikyusa ate gwe okifuna nnyo singa ffe oba okiraba. Sebo tukwaniriza nnyo nsaba obuuze ku mulabi waffe. sebo kojja neeyanzizza eryakojja si nepotism mulungi abatulaba abataddeko 3ABN lesson week eno mbalamusizzaako nnyo nnyini ddala Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale bakuuma yeebale kubatambuza mu byokuyiga byaffe tutuuse ku ky'ekumi tutunuulira ekitabo kya Makko mwebale kuyigira wamu ku bigere bya Kristo. Era tusaba n'olwaleero atulungamye twongere ddala okumulungula ensonga zino tuzitegeere ekirungi ddala n'okwetegekera okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Weewaawo amiina. Sebo tweyanza nnyo tweyanzeege. Mukwano gwange atulaba kinajjukirwa gye buvuddeko awo tuba tutunuulira wiiki ewedde nga tutunuulira ennaku ez'enkomerero the last days twali tumutunuulira engeri Yesu gye yatukubira torch mu kifaananyi ekyo. Naye n'ekitabo nga bwe tutambudde owulidde tuli ku lesson namba 11 tubulayo 2 zokka tubiri nga tuwunzika. Kiki ky'oyizeemu mu Makko? Osobola naffe awo mu comment section bali ku YouTube ku ngeri lesson eno gyekugasizaamu oba gyeri mu kugasa eya ekitabo kya Makko oba enjiri nga bwe yawandiikibwa Makko. Saba otwegatteko mukwana tulaba twewumbike twala tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tutandika butereevu. Omuyinza w'ebintu byonna Katonda yakola eggulu n'ensi oli mulungi era oli mwagalwa. Tewaliiwayo kusinga kisa kubanga otwagadde nnyo n'otuwa omukisa guno okusobola okuba nga tuyiga ekigambo kyo. Mukwano gwange atulaba tusaba okwate ku birowoozo bye ate naffe okwate ku lulimi lwaffe n'emitima gyaffe okuyigiriza kwaffe kubeere kwa mukisa gy'ali era obulamu bwe buleme kusigala kyekimu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 So weewaawo amiina lesson 11 tuli mutunuulira nkyusizaamu awo. Olirabye mba nkyusa. Taken and tried. Nti atwalibwa era awozesebwa twogera ku Yesu Kristo. Watwalibwa n'agenda okuwozesebwa. N'agenda okuwozesebwa. So tutandikidde ku Matayo 10 Makko 14 olunyiriri lwa 3 sulabadde mpoomu nnyo eyo. Makko 14
omanyi Yes, ndi ku lunyiri olw'okujjukira. Olwagambye nti n'agamba nti abba kitange byonna byenzika gy'oli nziyako ekikompe kino naye singa nze bwenjagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Kwe kuva ensonga lwaki atwalibwa n'awozesebwa nti bwe yasaba kino ng'akisaba kitaawe ansa eyamuweebwa teyali yes oba okay oba granted mu kusirika kwa Katonda kuba ebyawandika tubiraga nti Katonda yadda mu kusirika yali aganye. Kyova olaba nti kino kigenda mu maaso ne kitambula bwe kityo n'atwalibwa n'awozesebwa nga tutunuulidde ekigenda okufundikirira mu nsonga eyo. Yajja tukolera era ensonga lwaki tuli wano nti n'ekintu kyenjagadde ekirala kojja mu lunyiriro n'agamba nti abba kitange byonna byenzika gy'oli yasooka ku acknowledginga busobozi bwa Katonda njagala kuba Yesu yali amanyi the plan of salvation wakana mukojja yali amanyidde ddala bulungi okuva eri nga Adamu tannatondwa. Ensolo eno gye bajjako eddiba neeyambazibwa Adamu ne Kaawa Yesu yaliwo era n'amanya nti lumu agenda kutegeeza kisolo ekyo alitwalibwanga abatwala endiga okubage ne Isaaya n'abikkaatiriza. Kakati wano Yesu atuuse okutuukiriza ekintu kino emyaka n'emyaka ebyasa n'ebyasa kibadde kyogerwa. Kati kyova olaba awagika mu lusomi in literal studies kyetuyita thesis nkiyite omukama nsaasire nkijjukire naye nti awagiikiriza oba awagika ensonga ye n'asigala nga alina objectivity n'asooka okumulaga nti nzikiriza nti bino obisobola kubanga n'okumanya yali akimanyi. Ekimuleetera ekyo ki okwogera ati kubanga waliwo lweyakkiriza ekyo Yesu okusaba nti okoze nti kitange oba kiyinzika ekikompe kino kinveeko ate okusooka waliwo yali ayogedde ye kennyini n'agamba kitaawe nti n'akola ntya ne kino kyekyandeeta erinnya lyo ligulumizibwe. In other words, already yali yasubmitinga era ng'amanyi nti agenda kituukiriza nti ngenda kikola naye baagalanga omukozesa bino ebirala byonna ekiseera kyange tekinnatuuka kitegeeza yali amanyi nti waliwo wekigenda okukola ki. Naye kuddamu ekibuuzo kyo Yesu yali Katonda weewaawo naye Yesu yali muntu. Embeera bwe muyinga embeera kuba nti bwe tusoma oluusi Bayibuli eno kyova olaba abantu abanguyeeko okwagala okutereeza oba okwongera okunnyikiza ebigambo ebiri mu Bayibuli babizanyeemu firimu. Obubi we buli nti ate abalala bakkaatiriza obulimba nga bwe bataputa Bayibuli mu bukyamu ne bazannya firimu eyo ng'olaba ekintu kijjayo bulungi amakulu naye bwe tusoma Bayibuli wano bwe tuti waliwo amakulu maybe agatavaayo bulungi ekifaananyi. Naye Yesu watuukira okwogera ebigambo bino ng'ayingidde mu lusuku e Gesusemaani gye yajjanga bulijjo ku makya akawungeezi n'awummula n'awujjaalako wano wabyogerera ak'obuntu kaali kamuyinze wano ng'omuntu gamba oba okay kuba tubisobola ate okisobola mwana tutinsufunayo engeri endala nga bwe twayiiya kino kuba tukoleyo ekirala kuba buli kimu kiyinzika mu maaso go kino kiveewo tufuneyo engeri endala ogunzeemu olugendo gunde kale nakubeera kale gunde sijja nakukonyega okimanyi kye twategekera abantu bano gwe nange kwegamba omuntu omugugu guno gwamuyitirirako mukama waffe. So mukwano gwange atulaba tuli mu kwetegereza wiiki eno olugendo Kristo lwatambula nga lwanjawulo ku ngendo z'abadde atambula mu Makko. Tumulabyeko ng'agenda okubatizibwa, tumulabyeko ng'agenda mu makuŋŋaaniro, tumulabyeko ku nnyanja, tumulabyeko ng'azuukiza abafudde,
tumulabyeko mukama waffe Yesu Kristo ng'awonya abalwadde ng'atambuza abalema alisa 10,000 zidayimoni ababadde bazina n'azibagobako. Tumulabyeko ng'asinkana abasajja abafalisaayo abasadukaayo. Tumulabye ng'ayigiriza abayigirizwa be. Ne tumulaba ng'alabula ku nnaku ezisembayo. Naye ku luno olugendo lwagenda otambula lwe lugenda okuleeta essuubi eritaligwawo wakati wange naawe. Kyova olaba tulabye nti mu lunyiri lw'okujjukira lwamuzitowerera. This was not an ordinary journey. Yesu lwali mu kutambula. Essula zino 14 otuuka ku 16 tuli mugezaako okuzeetegereza. Naye ng'okusinga essira weekend tulitadde ku ssula 14 tuli mu kulaba ebigambo ebibeerawo nga Yesu Kristo awaayo saddaaka ku lw'omuntu oba olulyo lw'omuntu asobole okubeera nga obulamu bwe buweebwa omukisa ogwokubiri. Yonasaani bangulira omukisa ogwokubiri. Kati lwe lugendo luno lwe tuli mu kusomako. Kyova olaba nti lugenda kwewuunyisa era tutandise kati okwetegereza stories nzite ntya stories emboozi olengero ezibeerawo nga Yesu Kristo agenda okuttibwa ku musalaba e Golgotha. Twatandise naye ku Sunday yabadde etyetye ekitaliirabirwa kyekiriwo ekyo kyekiriwo ekitagenda kwerabirwa. Oyogedde ku kintu essula 14 kujja ekinyumira kuva awo paka ekitabo wekiggwerako. Essula zino 14, 15, 16 ebizoogerwamu byaliwo mu nnaku oba ekyogedde nako wano oba nti mu wiiki emu eyo yasembayo that week of passion. Nti ebintu byonna ebyaliwo birina byali bisonga naye wano mu Makko 14 okuva ku lusooka paka ku 11 tulaba bayiga naffe ayogera ku mboozi zaalinga 2 wala ebintu 2 bya mirundi 2 byaliwo awo. Yasooka tulaba nti mukama waffe kiseera kyakuyitako era abantu nga beteekateekera ekintu kino kyali kivudde mabega nga bakikola okuva ddala abaana ba Isirayiri bafiirawa Misiri. So ensonga y'okukwata okuyitako Yesu gy'asooka okuleeta n'atuma abantu be abayigirizwa be bagende balabewa we banaateekateekerwa ekyo okuyitako. Oluvannyuma kyetugenda okulaba nti kyava mu kigambo okuyitako ne kifuuka ekyeggulo ekyasembayo. N'atandika essuula empya naye ekitalyerabirwa ekiri awo kansomeko wano mu ssuula 14 olusooka nti awo bwe waali wakyabulayo ennaku 2 embaga ey'okuyitako n'emigaati gitazimbulukusu etuuke bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamukwata mu lukwe n'okumutta kubanga bagamba nti si ku lunaku lwa mbaga mpozi waleme okubaawo akeegugungo mu bantu ekyo kyabadde kikulu naye kisoose kkomaawo. Awo bwe yali mu Besaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge ng'atudde ku mmere omukazi yalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo najja n'ayasa eccupa amafuta n'agafuka ku mutwe gwe. Naye waaliwo mu bo abamu abaasunguwala nga bagamba nti amafuta gafudde kibwe gatyo. Olwokutaano kubanga amafuta gano bandiyinzizza okugatundamu eddinaali 300 n'okusingawo n'okugabira abaavu kale bwe batyo ne bamwemulugunyiza. Olw'omukaaga naye Yesu n'agamba nti mumuleke mumunakuwaliza kye ankoledde ekikolwa ekirungi kubanga abaavu be muli nabo bulijjo na buli lwe mwagala muyinza okubakola obulungi bennoonya luno olw'omunaana nti akoze nga bw'ayinzizza asoose okufuka amafuta ku mubiri gwange nga bukyali okunziika olw'omwenda. Mazima mbagamba nti enjiri buli gyerebuulirwanga mu nsi zonna n'ekyo omukazi ono kyakoze kinaayogerwangako okumujjukira. Mu bigambo ebirala kino kyakoze tekiryerabirwa. No one will ever forget this. Nti gye balibuulira ng'enjiri ekintu ekyo tekijja kwerabirwa si ekitalyerabirwa. Number 1 ekikolwa ky'omukyalo ono mu Luganda bakiyita singa oddira amafuta n'ogasiiga ku mulambo oba ku muntu ng'afudde gwe mulambo bakiyita kuziraga. Bakikolanga omuntu afudde
Yokaana akyogera mbo amafuta gano yali yagatereka mpozi agakozese mu kuziraga omulambo gwani gwa Yesu Kristo. Mwana tulaba omwoyo wajja n'amulungamya n'amugana muyiwe kanfuta gano ng'akyali mulamu. Kojja yali amanyi ku by'okufa kwa Yesu. Yali abimanyi. Yokaana nti agenda kufa. Semmako Yokaana bw'osoma Yokaana eri omukyalo yali amanyi nti Yesu agenda kufa. Owulidde yali amanyi nti Yesu agenda kufa naye n'asalawo mfucho bimukolera bino ng'afudde kambikolinga kojja singa nno tusobola naffe okulowooza ebintu ebyo bwe tutyo ne tubaako bye tukolera bannaffe nga bakyasobola okubiraba nga bakyasobola okubisanyukira. Amafuta gano mbw amaanyi gaago akawoowo kano gaba kuyiibwa ku mulambo gwa Yesu Kristo mu ntaana mbw akawoowo kaalisaanikidde entaana eyo yonna ennaku zonna ze yamalamu n'oluvannyuma lwawo naye era bwakayiwa ng'akyaliwo. Ekyo tekirierabirwa naye kitalierabirwa ekirala kyekyo ekyokugamba mbu boonoonye gafudde ki kozi ani ali emabega w'emboozi batugambye mbu omu ku bo yaliwa omu ku bo bonaabala namwegattako olw'ekumi lugamba nti awo kuva ku lwakumi Makko 14:10 awo Yuda Isukalioti eyali omu ku 12 kati bamugjayo ono bulungi n'agenda eri bakabona abakulu okumuwaayo gye bali ono omwami ono mumpembe ye yagamba nti gafudde ki ekitalierabirwa kyekino lwaki naye ensonga yatejja kwerabirwa nti ajja n'ayogera ensonga erabika nga nnungi mazima gaali mbwa alabaster box eyo mu lulimi lyolala akacupa kano akamenyebwa mbu kali waffe omusaala oba empeera y'omukozi for a whole year. Omusumba ssebo ensako ekuweebwa gigattegatta omwaka mulamba naye katunire yange omwaka mulamba yali mu kacupa kano ye yayiwa Yuda yalinamu obutuufu nedda okusobola okwogera ekituufu tekirina buzibu Yuda yalimu naye ng'oluubirira kimu kwogera weebale onsooseeyo busoosi nti kino mazima kyali kituufu kwali kwonoona. This was being too prodigal kusaasaanya omutaana we gwajjira Wantoni West omutaana we gwava nti Yuda mu kwogera kino wadde kyalabika nti kituufu nnyo ate nga kyapiringa eri community era nga n'abantu Sabbath school welfare caring sharing social and welfare department nga kyeyagala okuwulira n'abantu abatuliraanye mu community gye tubeera nga kyebaagala okuwulira kyali kituufu nnyo. It was politically correct, spiritually so bad kubanga mu kwogera kino Bayibuli bamwogeddeko yagamba bw'ati olw'ekumi lugamba awo we baawulira ne basanyuka ne basuubiza waliwo olulala mbu olw'ekumi n'olumu olusooka olusome mukadde wa olw'ekumi n'olumu gamba nti awo bwe baawulira ne basanyuka ne basuubiza okumuwa effeeza ono Isukalioti agenze eri afulumya olwo naye nga tannafuluma ono yagamba mbu byaliweereddwa abaavu byalifundiddwa ne biweebwa sente ne ziweebwa abaavu naye wagamba nti yayogera bw'atyo ng'akuusa lwali lukwesikwesi mbu yali mubbi Yokaana ganti yali mubbi mbu yali mubbi kakati awama kiri mu Yokaana weebale ekyamwogezesa ekyo yalabamu ebyenfuna ye ng'omu ati mwana tugatirize gyali mirundi mingi kojja twogera ebintu ne tubisaawo kubanga bitufuula abalungi bitulabisa bulungi nnyo naye nga mazima gwaleesa enteekateeka oba kiteeso kya retreat oleeta retreat eyo kubanga omanyi nti banagamba retreat tugenda wagundi ate wagundi olinayo enkizo nti gwakifunamu n'oleeta kino kibeerebwa kino oluganda yakola bwati ne bwati naye mazima nga gwe wekka ng'omu gwalinamu interest mu kintu obuweereza bwe bugasa bangi okusinga gwe kansirike weewaawo tuli ku nsonga semasonga ekitajja kwerabirwa ekisoosedde ddala
omukazi ono kye yakola wonna enjiri weenaabulirwa ina saani tukoleddemu apiiru nnyingi mukyo omukazi oyo kye yakola gaba naye naawe waayo byonna eri Yesu bw'aba yawaayo ekipenda ey'amafuta n'agiwa ku bigere ebyo gwe kiki ogenda oyiwa ku bigere bya Kristo tugenda mu njiri gwe kiki ogenda okuwa Kristo ono yawaayo byonna naawe osooka okuwaayo byonna twakusooka tuwummulemu naye tulekawo ekibuuzo kigamba mu sitole eno gwe kirungi ekyo omukazi ono kye yakola gwe leero kirungi ki ky'oyinza okukola ku lw'okulaba nga enjiri yonna gy'enaabuulirwa abantu bategeera Kristo tukikulekedde nga kibuuzo kuba yakola ekyo nzikiriza kano kale katusooke tuwummule mukwano tugenda kuba tukomawo tubeere nga tweyongerayo. Weewaawo amiina tweyanziza nnyo tweyanzege mukwano kuba ntukyatambula ffena mu program lesson week eno so nga ate gwe yakatwegattako naawe tukwaniriza mukama waffe yeebazibwa akuleese tubire nga tweyongerayo. Lesson week eno tuli ku namba 11 era nga tuli mu kutunuulira Yesu Kristo nga atwalibwa okuwozesebwa wetukomye nga kyamazima kiri nti mukama waffe omukazi amukoledde ebyekisa era ye n'abisiima naga nti abavu mubeera nabo bulijjo mujja bayamba naye kati essaawa eno yakubeera nga tukolera mukama waffe yennyini waliwo kyowa nga tokiwadde muntu mulala wabula okiwadde Kristo ebiri bwe bityo byetuwa nga tokiwadde wa Luganda tokiwadde atudde wali wabula okiwadde Kristo kati ng'ekyekumi ekiramba yagani ebitundu ebyekumi byonna byange tebiri mu debate bw'okirabanga akiwadde omuntu teri kya mukama era tuga nti zijje muzizo kuba si zizo kati n'omukazi ono kye yali akoze yakikolera Kristo n'ayiwa amafuta ago ku bigere bya mukama ffe Yesu Kristo naye twagala tweyongereyo obanga tukyalina ebiwooma bingi nnyo wano ku lugero luno nga mukama waffe agenda okuba nga atwalibwa okuttibwa. Ekyeggulo kino ekisembayo ekyeggulo kino bakitulaze mu ssuula y'e14 lwaki kiyitibwa ekyeggulo ekisembayo kuba sisuubira nti Kristo last supper kyekyeggulo kyasembayo kulya nga tannaddayo mu ggulu oba kyekyeggulo ekisembayo kubanga agenda kufa era kyekyo kyekyeggulo kye kyasembayo nga alyoke attibwe kubanga kino kibaawo Thursday kawungeezi ate enkeera nattibwa nga tannalya kyaggulo ku Friday then azuukire ku Sunday nga wakati wabaddewo sabbiiti wakati awo Bayibuli nga bwetutegeeza naye kyeggulo kino ekisembayo ekyeggulu ekyo kati ejjiririzo zigambye bwe zitikojja nti 14:22 wendi awo bwe baali balya n'atoola omugaati awo bwe yamala okwebaza n'agumenyamu n'abawa n'agamba nti mutoole guno gwe mubiri gwange n'addira ekikompe awo bwe yamala okuweeyanza n'abawa ne bakinywako bonna. 24 n'abagamba nti guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika olw'abangi endagaano gyasuubiza mu Yeremiya 31 olwa31 paka ku 34 endagaano empya era omusaayi guno gwe gwali gugikaatiriza. 25 mazima mbagamba nti sirinywa nate ku bibala ku muzabbibu okutuusa ku lunaku luli lwe ndigunywa omujja mu bwakabaka bwa Katonda. Nzikiriza nneeyongere katono. Awo bwe baamala okuyimba oluyimba ne bafuluma ne bagenda ku lusozi olwa Zeyituuni. Awo Yesu n'abagamba nti muneesittala mwenna kubanga kyawandiikibwa nti ndikuba omusumba n'endiga zirisaasana kyabadde mu Ezekyeri 37:15. 37:15
kubanga kyandikwa nti ndikuba omusumba n'endiga zirisaasaana naye bwe ndimala okuzuukizibwa ndibakulembera okugenda mu Galiraaya ezisembayo ebbiri zino naye Peetero n'amugamba nti newankubadde nga bonna baneesittala naye sinze Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti ggwe leero ekiro kino enkoko eneeba tennako okolima emirundi 2 ononneegaana emirundi 3 naye neeyongera nnyo okwogera nti newankubadde nga kiŋŋwanira okufiira wamu naawe siikwegaane n'akatono era bonna ne bagamba bwe batyo ne banne ne bagamba bwe batyo omu ku baayogera ebigambo ebyo y'omu yali amutudde awo ng'amukoleza kakati ekyeggulo kino ekyasembayo emboozi eno tuzze tugyogerako naye kojja nkizanzijayo ekigambo kino nti Yesu ekyeggulo kino ekyasembayo Yesu yatandikawo omukolo omujja ogw'okujjukirwanga waliwo mbuuziza nti ddala kyekyasembayo ate mwana tukiringa ekyatandika ebintu Yesu ajja okwata okuyitako kuno kyetuyita last supper oba Passover feast endiga teriiwo so nga nazzi kuno bwe byabanga bwe bityo omwana gw'endiga gwakusalwanga era ne gwe gwaliibwanga ku mukolo guno nga bekyali eri mu kuva mu biseera bya Musa Yesu Kristo kubanga bino byonna byali bisonga ku ye type meat and type ekifaananyi kisisinkana kyekitegeeza kwiganza bulijjo nengera kisiikirize wano kati omuntu mulaba gw'obadde ng'olowoozaako obulowooza tuba tusongako bino byonna bye tukola bisongako ono waali kugamba mu nsonga eno yakikola okuzimbulukusa obukulu bw'okubeerawo kwe wano nti ebyawandiikibwa byonna bituukiriziddwa ku olwo obunnabbi bwonna bwayogerwa ku ye nga butuukiriziddwa ku olwo nti so fo ky'omusaayi gw'omwana gw'endiga kati tunywe envinnyo kati tunywe anti yabagamba nti kati endagaano tugikyusa nogikyusa guno omusaayi guno kyekitegeeza endagaano yange pya so mu bufunze ekyeggulo kino ekyasembayo Kristo ate lwatandika enkola empya n'okwongera okunnyikiza obukulu bw'ekigambo ekyo so mukama waffe yeebazibwe kubanga last supper ate naye eyongedde otukubira torch mu nteekateeka y'obulokozi nti omwana gw'endiga guli ogwattibwanga ennyama ne bagirya omusaayi ne gumansirwa ku bo kubanga twalabye kuva 2:8 omusaayi akabonero akala nti gulinga ogubatangirira olw'ebyonoono byabwe nti Kristo abayitako nga bali e Misiri lwa kusaasira kwe si bwe kiri nti kati kano kigenda kuba kijjukizo by this time tetugenda kunywa omusaayi gwa ndiga oba tetugenda kubanga tulya nnyama ya ndiga naye katumenye omugaati katunywe envinnyo era okusembera kuno twejjukanyamu katono awo mu kanisa kuli open eri buli muntu oyitibwa okusembera eri Kristo mujje gye ndi mmwe mwenna ng'owulira okwoye amaka gayinza bagaddemu ebiziringitanyi jangu usembere ku mmeeza ya Mukama ffe olyeko wamu naye bw'onaalya naye manyi bw'olyako n'omuloodi bakweta buyisi wano abantu bano singa baali bamaniga baali naye nkiraba naye kojja ekirala kikino embeera eriwo ne byabagamba byonna ate omubiri gwange gumenyebwa ate tebikola nnyo makulu tebigatta bulungi era bibasukkirira era yagamba bategeera amakulu singa bali bagategeera Peetero guno gwe musaayi ogenda webwayo olw'endagaano yange Peetero yagamba nti gwe gundi jjukira envuvumo zaali zibaddeyo emabega twabiraba wekisinga 2 emabega nti abantu bali manyi agenda kufuuka kabaka agenda kutuuzibwa ku Namulondo oli n'agamba nti nze kambeera eno mulala kabeera eno kakati bwe byayogera agamba gundi tekijja kusoboka naye kale bwe kibanga kyandibadde nja kufa naawe bwe kibanga kyalibadde wakiri battemu nze nonde emikalo tukola okusuubiza okwenkanaawe lojja nze nasuubizaako ebintu ebyo olumu kwegamba Peetero katusooke tukkiriziganye mukali nti Peetero okukkiriza okugamba nti ne bwe kinaaba kitegeeza kufa ngenda kufa naawe alina kyatategedde ku mukolo guno alina kyabuzeemu
omukolo guno gulaga nti agenda okufa yani Kristo guli omwana gw'endiga ogwasongebwangako si muntu mulala yenna yagenda okunyweza endagaano empya eyo kuba ye yamuleeta okwanjula endagaano empya nkiraba kyo so kati Gesusemani ndoza wayingirirawo Gesusemani era abafubutuka awo Bayibuli etugamba ennyiririzi zino si nnyingi nazo agamba nti bwe bavaawo nga bamaze okuyimba bafulumye olwasatu ne bajja mu kifo erinnya lyakyo Gesusemani erinnya eryo Gesusemani kitegeeza awakamulirwa amafuta wine press awakamulirwa amafuta nga kiringa ekitegeeza nti mu kifo ekyo ekitaliri okimanyi yite essoggolero ku ssoggolero wabaawo ekitaliri mu lutyatya wabaawo ekitaliri oba tokozesa lyato okusoggola okozesa lutyatya amanvu bwe gateekebwa mu kinyamu nga wansi wali endagala ne galinnyirwamu kakati okujja olutyatya ne gateekebwa ku kitaliri okwesengejja kati ye wine press eyo nti obukumpya yes nti Gesusemani awo kirabika waaliwo ekintu bwe kityo okumpimpyawo naye mukama afa agenze ku agenze kakati bagenze kusogolero y'emisabibu naye abasatu mwebiri bagambye nti awo ne bajja mu kifo erinnya lyakyo Gesusemani n'agamba abagezo abe nti mutuule wano mmale okusaba ate kuno okusaba yakikolanga kukojja gwe waŋŋambye wano nti yagendangayo akawungezi n'amakya kyali kya bulijjo ne kuno kyali kyaki kyanjawulo lwasatu n'agamba nti n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye n'atanula okuwuniikirira n'okweraliikirira ennyo n'abagamba nti emmeeme yange eriko ennaku nnyingi zigenda kunzita mubeere wano mutunule ogwe gusooka n'atambulawo katono n'avunnama n'asaba obanga kiyinzika ekiseera kimuyiteko bwe tutera okwogera nti ekyosi kikole ki n'agamba nti Abba kitange byonna biyinzika gy'oli nziyaako ekikompe kino naye singa nze bwe njagala wabula nga gwe bw'oyagala awo najja n'abasanga nga beebase n'agamba Peetero nti Simooni weebase tobadde n'amaanyi obulula essaawa emu bweti gwe yalayidde okota wangala ssebo wendigwa ekifumu bali kasuka ndiriva ekisama nnyo nkulaba emboozi yenyuma kati so gikunyumiza Gesusemani tanolimba mu kitabo ky'Olungereza lest I not forget Gethsemane. Why is it not kitegeeza nti tuleme kutunuulira nti it was a wine press waliyo wine press ekyali kikolebwayo waliyo olusuku emizabibu naye ekyakolerwayo kiringa emisalaba gikozesebwa abantu ab'enjawulo ne mukusamira mwanattu naye kyagukolebwako guli gwennyini nti Yesu ng'ali Gesusemani akola okusaba eri kitaawe twakirabeko ku ntandikwa nti kino bakisoboka kinviire kojja kitaawe aba ku mwana okula nti ye abakukkiriza kusaba kwe ne watabaawo nteekateeka ndala mangu ago twali baddewa gwe nange olwaleero nyendoza naye ansa yali agimanyi ajja kikulowooza kwange okwo yali agimanyi oba olya naye yali alowooza nti maybe asobola okuba wenteekateeka endala nti mukama waffe okusaba kwe kwonna kwasaba ne bwasaba waliwo omuntu gw'ogenda osaba ekintu naye ng'omanyi kyajja okukuwa kale just olw'obulumi bw'oba olina omuntu bali katwayogedde kaali kakyakola ki ate njagala kugattako kino mukadde muganda Gesusemani essoggolero Isaaya 63 aga nti nsambye obwoku kansooke ntusome luno Isaaya 5:3 63 Isaaya 63 wawana otusewo kubanga abantu balina omumanya nti luno olugendo Yesu lwagenda otambula tewali agenda mukwata ku mukono agenda lutambula 63 olabyewo ssebo olunyiri olwokubiri awo kutandikira awo tuuka ku lwokusatu 63 Isaaya obeeredde ki omumyufu mu byambalo byo olwo nno babuuza Yesu
engoyo zo nga zifaanana oyo asambira mu ssogolero omulabye olwokusatu nsambye essogolero omu nzekka so ku mawanga tekwali n'omu eyali awamu nange weewaawo n'abasamba mu busungu bwange n'abasamba mu busungu bwange ne mbalinyirira mu kibuyi kyange n'omusaayi ogw'obulamu bwabwe gumansukidde ku byambalo byange era engoye zange zonna zijjudde amabala. Kati ebigambo ebyo oba obiwulira tuli ku Gesesumaani oyo ebyambalo bya Kristo ebyali bitukula omusaayi gubimansukidde amabala gamujjudde aye ali ogwo bw'aba asamba. Nze kiki njagala nange okwetwalira ku Gesesumaani nti mu Gesesumaani enteekateeka y'obulokozi Kristo bw'aba agikonsumetinga nze nyala kulowooza nti ku Gesesumaani Yesu alegadde kufa nga tannafa kuba gwe ate watuukira bwe yatonya amaziga entuuyo amatondo g'omusaayi kabonera akakulaga nti mu butuufu ekintu kino yali akirimu bw'omu waliwo owulira ennaku n'oyita gundi ne mwogeramu awo n'akugumya naye tewaali wadda wano nti oba Peetero amugumye as a human being kyabulijjo wandyagadde omuntu kyabulijjo twagala nnyo okubeerwa embeera bwetunyigiriza naye wanagaye nti nsambye essogole omu nzekka akomawo beebase mbutuufu Gesesumaani era ddala tetulina kwera naye kojja njagala kunakuwalira abasajja bano baali beebase kyakola bulungi ne beebaka omanyi baali beesomye mbu bagenda mubeererawo tugenda kukola kino kyonna kyonna oba beetaaga essaawa eyo ng'omuntu yali abeetaaga naye kyeŋŋamba nti kyajja bulungi kyalyoka ne kiba kiti nti okugjawo ekyokugamba nti tulina kye twagattako ku nteekateeka eno ey'okulokola omuntu kojja ebintu bingi ebitubeerako Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye n'atuusa obutuuso bwe n'akulagira nti ndi muvunuzi wa Lesson Research nda Mukama ansaasidde nnyo era nkyenyumirizaamu nkyagala nnyo naye ate kino si kyekigatta ku bulokozi bwa wadde obubwo Katonda yekka yansobozesa okukikola ekyo nga bw'ayinza okukikolesa omuntu omulala ebintu by'obulokozi bya Kristo yekka ffe bino betujja ntuka tumenyamenya lesoni eno gwatulaba n'oyiga enkya n'ogenda mu kyaki ebintu nga byanguwako mwana tusife tubikola Kristo yennyini yakola ki kiva mu kusaasirwa kwa Mukama kusaasirwa kwa Katonda owulidde nti naye kale katukkirize nako katukayiseewo nti mu Bafilipi Pawulo mu ssuula y'okuna olw'ekumi n'ennya wagambira nti nyinziza byonna olw'ekumi n'ennya oyagala lwa 14 Bafilipi kuyitamu oyo ampa amaanyi naye mu 13 nandi lwero oluddamu olw'ekumi n'ennya ne bagamba nti naye mwakola olw'ekumi n'essatu petero okusoma ne tukomaawo naye ayongerako n'agamba nti naye mwakola bulungi okussa ekimu n'ebibonoobono byange kino Yesu kye yeegomba okulaba bwe yali mu Gesusemani ng'omuntu abooluganda bannange tuve mu bintu bino ebyokubeera cosmetic tuli cosmetic okuzigula twezigula kungulu mazima tuleka bannaffe nga bayaga munda nga bafa bannange faayo noonya omuntu ono w'oluganda abuze takyalabika kindibwa kino abo bwe batyo asamba yekka ne Mukama waffe yalisamba Pawulo agamba naye mwakola bulungi okussa kimu n'ebibonoobono byange si nsonga ebikubonyaabonya gwe wabyereetera aba muntu mulala naye bwe tuba nga tulina okunyigirizibwa oba okubonaabona kwe tuyitamu bannaye twetaaga nnyo b'oluganda naye ate gwe naawe abonaabona be batajja tekikusuule obulokozi si bwabali olaba bembigatta nno nebatajja nendwaza maama nafa n'okufa nengenda ne batajja sijja kuddayo mu kanisa eyo obulokozi bubwo naye abooluganda nga tetunatuusa kumakulikisa munnaffe kwesittala bambi twegatte wamu nabo mu kubonaabona mu ngeri yonna ne mu bulungi weewaawo
naye kwegamba ye mukama waffe ekintu tewali yali agenda muyambako tukkirize tugaane era nga bwogaye nti kyalyoka ne kiba bwe kityo nti ekibi bwe kyajja mu nsi ekibi omuntu yakikkiriza ne kifuuka ekitundu ku bulamu bwe naye yali tasobola kyejjamu ate yali alina omujjamu yalina kikola ng'akikola bw'omu ye mwana w'omuntu mukama waffe Yesu Kristo nti nsambye essoggolero gwako mu Gesesumaani kifo ekyo ekyokusoggoleramu kwegamba agenda ova e Gesesumaani nga yagala gaana ekijja kijje naye obulokozi amaze obutuwa nze njala kulowooza nti everything ebiddako byonna era wayogera ku musalamba katiza bukatiza kino naye kyali kikoze eki kwegamba amaze okulega kufa like ali mu mutima gwansi asazeewo n'ekikope baganya kimujjako yes ate sikugaana buganyi naye kibeere bwe kityo ffe tufune omukisa so kati twala kunzika ne omusajja ono omu ku bakugu abaali bamwetoolodde abamu batuga nti yali musajja asinga okulabika obulungi mu bayigirizwa ba Yesu Yuda alabika wavunaanyizibwa kojja akadde katwala twakanti nzikiriza nsoma ebigambo bino 43 awo wagamba maka 14 14 wagamba bwe wati awo amangu ago bwe yali akyayogera Yuda omu ku 12 olaba bwannyonnyolwa ojjukira mabega eri nga olw'ekkumi Yuda omu ku 12 lwagambye awo Yuda eyali omu ku 12 nawo ne bamuzeemu awo amangu ago bwe yali nga akyayogera Yuda omu ku 12 kikatiriza position ye tiyali just muntu kojja tuli muntu obulidde abantu mbalabyeko nga bakyuka nga betwalira Kristo tuli muntu buntu so kyogenda okukola bekigenda omwogerako no kikola amakulu because of this introduction yebamuwa ayogera bwati emwogerwako najja n'ekibiina wamu naye abaali n'ebitala n'emiggo nga bava eri bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde era oyo yamulyamu olukwe yali abawadde akabonero ng'agamba nti gwe nanywegera nga yeewuuyo mumukwate mumutwale nga mumunywezezza era bwe yatuuka amangu ago nga najja gyali n'agamba nti labbi n'amunywegera nnyo ne bamussaako empingu emikono gyabwe ne bamukwata naye omu ku baali bayimiridde awo n'asobola ekitala n'ebiddirira awo naye nti era ekitala ekyo wembadde n'atera okutuuka nti kasita embeera yatuuka ku ekyo ekyawandiikibwa mu Ezekyeri ne kituukirira nti kuba omusumba endiga zikole ki zisaasaane era bano mbu badduka bonna ne bamwabulira ne Peetero bakagambako nkagadde nnyo nani and Peter olw'amawulire ge twakafuna emabegakaawo nga yeeyama nga yeetema nti nze ekijja kijje ojja n'omala onzikiza njogera ku bantu bano babiri ne botanyongera mu kunyweza Yuda oli twagudde ku bizibu bya Yuda batugambye emabega eri nti ekimu ku bitali erabirwa mu nsi eno yonna kya Yuda okulya mu Yesu olukwe abasajja bayimbye n'ennyimba wano Kamiliyoni yatuyimbira nabo mwana tubalina mu kanisa olwaleero ekyo nakisoma mu bitabo bino eby'omwoyo obunnabbi nti ekkanisa erimu bayogera sijagamba nti gundi ye Yuda oba ngambe nti nze Yuda kubanga nange sinza kyeyatulako ate sijaga nti gundi atulaba yegwe Yuda naye ekkanisa erimu bayuda si buvunaanyizibwa bwange Yonasaani okwa-identifyinga nti ono ye Yuda kubanga n'abayigirizwa bennyini baali tebamumanyi nti yoyo bwe si bwe kiri sebo mazima naye Kristo yabakola ki kubanga bonna bwe yagamba nti oyo akoza nawe ne bagamba yenze so baali tebakola ki tamumanyi naye ensonga yiino bwe bamwabulira nga tujja ensonga eno kujja nti abayigirizwa be bonna bwe babomba nga bwe muli ne Peetero mbu yajja agoberera Kristo ewalako akabanga nga keesudde era ekintu kino kyeyakola kyamusuula mu ntata ekyo bali abalala baabula tebaddamu kwogerwako paka ekiseera nga kiyitiddewo ddala naye Peetero ng'amaze okusalako okutu kw'oli manyi Yokaana bw'ati wayogera nti yali Peetero yasala okutu kw'oli baamukwata wali Peetero bw'ajja ng'asonooka agoberera omukulu ono bamutwala mwanattu waliwo amulaba
akantu ako kabadde kansonga naye kanzire ku Yuda. Yuda omwoyo w'obunabbi agamba bw'ati. Soko tusomero statement yemu. Nti Yuda mu butonde bwe yayagalanga nnyo ssente. Twasose mulaba eri ng'agamba gafudde ki. Ate wano era azze. Soko demo kinyweze. Yuda mu butonde bwe yayagalanga nnyo ssente. Naye ng'emabega yonna teyali mukuusa nnyo kimala kukola kikolwa ekyo. Yasembeza omwoyo omubi ogw'omulugube okutuusa lwe gwafuuka ekigendererwa ekifuga obulamu bwe. Okwagala mamona kwasukka okwagala kwe Kristo. Okuyita mu kufuuka omuddu w'omuze ogumu yeewaayo eri Setaani era ng'asobolera ddala okuvugibwa n'atuusibwa mu buziba bwonna obw'ekibi. Yuda yali amuyeesa olukwe naye yali asobola n'okumwettira kubanga ekibi ekyo kyali kimutuukiddeko ekiseera ekyo nga kisobola omukozesa the worst you would think. Kugamba yali yafuuka muddu w'ekyo lwase kwagala ssente. Kati ekyo kyali ekizibu kye bwe kikyo kyekiruddawo. Ani era ekyo kwagala ssente ennaku zino nga kyekimu ku bizibu ssebo gokyali ku Yuda nga tukyali mu bintu olwaleero kankutegeeza omuntu osobola omukozesa ensobi lwakwata kukwasi mu nsawo ate atali nti ogambe edda twalowooza nti biri ku bana abagenda ku masitreet ne beetunda naye biri ne ku bantu ng'omuntu akutte eno bayibuli eno oli asobola ogirimbiramu lwa ssente bwe kiri ate etteeka ly'okulira bwe ligamba n'omuntu n'omusangira ddala nga mu position bambi waali akimanyi nti kino si kye nnina okukola naye olw'okubanga oli amusu ng'akimanyi nti oli ayinza okuba nga somuwaayo akasente n'alondawo n'agamumanyi kankole ekikyamu Katonda anansonyiwa nja kwetonda. Abantu leero bakutte ekkubo ne bagamanyi katweyongere tunoonye ssente nga ne gyagenda akimanyi ebya sabbiiti akabonero ka Katonda akamawula n'abalala tajja kusobola kweyagalira mu sabbiiti ya Mukama naye n'agamba olwakaki olw'okunoonya ki kati eyo strong love for money natural love for money teri ku Yuda yekka. Njagadde tusooke ffenna tugirina tukijjeyo engeri yeetukamu mu bulyawo. Oyinza okuba gwatanaba kubeera exposed nga kamera z'eggulu tezinaba kwanika ono zamwanika this time omusajja agwanywegera Yesu ne zimwanika nti uno omusajja ssente kwasinzidde okuwaayo Yesu ate ssente zimututte eno tezibadde nnyingi zibadde na ssente zibasasula nkojja. Petero ne Yuda balina bye bafaananya. Ekizibu kya Yuda n'ekya Petero byanjawulo naye balina ate bye bafaanaganira bakwataganira kubanga Petero bajja ne bamubuuza naye gwe gonde naye wabadde n'omusajja ono aba akyali akaane kajja nawe wali w'e Buyudaaya gonde ebintu bye yabaddangamu waliwo yabagamba nti n'erinnya lye mwogerako siwulirangako bwe buli wasoma ekyandikiro ekyo nsekamu ebyaddala kyennyumira nti Petero yakeŋŋenterera ekyenkaniddawo nga agenda kufa singa agamba Yesu akola olowooza ki ekisinga okuleetera Petero okugira kubanga ono ye ssente alyamu Yesu olukwe kubanga ayagala nnyo obugagga. Petero yeegaana Yesu. Petero yatya mu mutima gwe ebyo ebiyinza okumutuukako newankubadde yalayira kitulaga nnyo nti tuliyinza okukyamuukirira ne tukola okusuubiza nga Petero kwe yakolera ddala nze nja kubeerawo mbu akaana yalina mwana maid yamubuuza ebigambo bino nalyoka agamba nze simumanyi mundeke n'okundeka mwana to akalala kenyawo semyaka nti yamwegaana emirundi 3 naye bwe yasooka ogwasooka enkoko n'ekokolima namwegaana emirala 2 bwe yamala ogwokusatu enkoko n'ekokolima ogwokubiri mbu Yesu we yali n'akyuka n'amutunuulira bw'ati eriiso lye yamutunuuliza lyasisinkanira straight nerya Petero lyali lyakuvunaana wabula lyali lya kisa lyali lya kisa era mu Yokaana 21:15-18 eriiso eryo ly'ekisa lyatunuulizibwa Petero Yesu bw'amala okuzuukira amala n'amuleeta n'amuzza ng'amubuuza emirundi 3 oba amwagala. Yamwegaana emirundi emeka? 3. Era mu kumuzza yamubuuza oba amwagala emirundi 3.
amina. Kwegamba yenjawulo eyo wakati waffe wakati wa Yuda nani ogenze n'ogireeta nenjagala nnyo oli bugagga bwe bumutwala ono atwalibwa kisiimibwa bantu kati Yesu engeri gye bamutaddeko empinga atya okubeera identified naye yeerabira amangu ago naye ndowooza era Mukama atusaasire kaba naffe tulayidde nga tutandika omwaka omulala tubadde mu ka meeting I will go newe kinaba kitegeeza kufa naye kinewunyisa amangu ennyo nga tutandise effort abantu babulawo ng'ate mwalayidde twalayidde tujja kugenda tubuulire enjiri naye kati tuddako y'abavubuka etandika 22 wiikendi eno ejja eddakaawo tugenda kubeera tutandika enjiri y'abavubuka naye bapeetero bagenda kwebulankanya babulimwe n'okwatayo wadde sente aziweeyo n'okubulankanya tatusebwadde okusitula akatebe bagundi ebintu bino ebyatuuka ku basajja bano naffe biyinza okukola ki otutuukako wabula kye tusaba Katonda atuyambe tutunule tusabe Ellen White nakayogera mu Zion yatuwunzika taata ebwe nkafundika nako nja kubonza nsaasidde Petero yali yakatula nti taliiko kyamanyi ku Yesu naye mangu ago kaakano ajjukira mu bulumi obw'ekitalo butya Mukama we bwe yali amumanyi ennyo bwe batunuuliziganya bebata amaaso nti Mukama we yali yamulaga nti amumanyi nnyo era nabutya bwe yali asomedde ddala omutima gwe obulimba bwagwo naye kennyini bwe yali tamanyi wadde nti yagamba tamumanyiiko wadde naye ekyokuba nti kino kyatuukira kyamulagulako kyamulaga nti butya bwe yali amumanyi nnyo mirundi emeka bwegaana embeera oba abantu olw'embeera ebeera eriwo newejja muvunaanyizibwa n'olekawo oluganda wadde wa mu nju oyo weefuula atabitegeera weefuula omulungi eri oludda olulala kubanga wena gwe kyoyagala okuyisaawo ng'omuntu nabate luno bwakolaga nti gundi nkumanyi bantu we bati bambi batubeereddewo kwegamba Peetero waliwo abantu bano bana be yali atamanyi ku ye ogwe tuta public self omuntu wokupa abago bayita blind self omuntu oyo bakugamba gundi nno oli bwotyo naye gwe nga gwe tomanyi ne waba unknown self oyo naawe tomumanyi alijja ebizuubize bulijjo nange ndi bwenti oza Peetero gwe yategeera nti nabawo ne private teri amumanyi negwawo mwemanyidde kati Peetero unknown self kwegamba gwatamanya oba yali amumanyi nga tayagala mukkiriza bukkiriza yali tamumanyi tuyinza okubeera ekintu nga tutagala kikkiriza bukkiriza yali tamumanyi kati Kristo yamulaga at last nti sebo olaba kyoli bulijjo Yesu atumanyi naye Kristo n'atusembeza Yesu atumanyi Mukama naffe nowanda amanyi n'ebizibu bye tuyitamu atusaasire Mukama waffe Yesu Kristo bw'ati bwe yagenda okutwalibwa okuwozebwa naye ekyewuunyisa amawulire amalungi gali nti wadde omusango gwamuka muvi mu maaso g'abantu naye ate mu maaso ga Katonda yagulumizibwa kubanga byonna ebyali muvunaanibwa byali bya bulimba naye ku ntikko n'atuleetera obulokozi nga nange nsaba nno otuweereyo essaala ey'enjawulo olwaleero essaala gye nsaba ogimanyi essaala yange egamba nti Katonda atusaasire atusigukuliremu omuze ogw'okwagala ebyobugagga kwagala ennyo ekyo kibadde ku Yuda 2 atuggyemu omuze ogw'okwegaana Katonda nga twagala okusiimibwa abantu ekyokusatu kyensaba otusabire ku nsonga zino Mukama atuwa omutima ogw'omukazi Mariyamu Magudaleene ogwetegese okuwaayo byonna ebyaffe n'obulamu nga mwebuli n'amaanyi gaffe ku lw'okulaba nti Kristo aweebwa ekitiibwa ate n'omulimu gwe gweyongera okulaba omukisa kubanga omukazi kye yakola leero kiri mu kubuulira njiri katwebaze tusabe otukoze bulungi ayi Katonda bw'otusobozesezza okubeera wano nga tuyigira ku bigere byo otuyigiriza olugendo luno olwaddeera okuttibwako Kristo bwe wali ku nsi eno
ebintu bino betusomako bwebyo byabaawo naye tulabye mu ngeri nnyingi nnyo nti bingi ku byo ebyaliwo naffe betukwatirako ddala mirundi mingi oluusi nga tetutegenderedde oba nga tetutegedde tufaananya ddala yuda mazima olw'okwagala ennyo ensimbi mu ngeri esukkiridde ne tufundikira nga tukwiddemu n'olukwe ne tukozesa olukwesikwesi ne tuyisaawo ebirabika ebirungi ng'ebirungi mu maaso g'abantu so nga mazima twenoonyeza byaffe mukama katonda affe tusaba otusaasire bwe yagamba nti gaalitundiddwa n'esente ne ziweebwa abaavu mazima era ategeeza baavu era ategeeza ye ng'ayagala sente ezazibbe tusaasire katonda affe tukubbye mu ngeri nnyingi mu budde mu nsimbi mu buvunaanyizibwa bw'otuwadde n'ebirala ate oluusi tukola nga Peetero ne tutiirira okwagala kwo mukama ne tukutiirira ne tutakuweera bujulirwa olw'okuba nga tebikola makulu mu abo be tubaamu nga bituswaza bitukyaya katonda affe tusaasire tuyambe singa no tusobola okubaako nga Mariya omukyalo ono eyaddira byonna bye yalina amafuta gano ag'omugava gaali gawunya akawowo akasufu n'agayiwa ku Kristo nga n'okulaba alaba yejjako buli kimu olw'okugulumiza Kristo ono mukama bwetto tuyambe tusobole okutwala mu maaso ekitiibwa kyo n'omulimu gwe gugende mu maaso n'okuwagirwa ate si ekyo kyokka ne bantu bannaffe tubakolera ebyo ebisobola okukolebwa nga bakyali balamu basobola okubiganyulwamu nfute okulinda nga bamaze kufa mukama ebyo bonna abitukolera tujja kwebaza era ekitiibwa kijja kusigala kikyo ku baffe tujja kuba tufunye omukisa era tukusaba ogutongeye ddala mu linnya lya Yesu Kristo mulokozi waffe amina 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 tweyanza nnyo mukwano tweyanzeege kubeera nti obadde naffe okuva gye twatandikidde tuwunzikidde awo badde ne mukadde wange ate muganda wange ate mutabani wange mwami John Kyewalyanga atukyusiza lesoni eno okugiza mu lulimi Oluganda twagala kwagaza sabbiiti ennungi ate n'okugamba nti ekisa kya Kristo kyeyongere gy'oli